Abalungi bebasinga obungi Ababi. Ku Dream TV kwetuli essaawa zino nze Nantongo ndi ne mwami Mukulu Alex mu programu yaffe y'abalungi bebasinga obungi mu nsi okusinga Ababi. Ekyo tukinyikiza tukiggulawo ne programu era tukigazaawo nga twagala kibanyikire ebikolwa eby'ettabbu ebyesittaza bibuutikira ne bisasamaza ensi ne bitulowoozesa nti abalungi tebaliiyo naye nga abalungi gye bali. Ye programu eno lwaki weeri wano ku Dream TV ne ku Impact abawuliriza nabo ne bagisangayo. Olwaleero twagala kwogera ku kirime ky'emmwanyi. Nze Nantongo nkirabye ejjuuzi naye nga twakisoma nti cash crops ezaali mu Uganda oba ezatambuzaawo economy y'eggwanga lino Uganda yali coffee, cotton, tobacco, byali ne oba ne tea. Essaawa zino mmwanyi terimba ezze kati kyendaba mmwanyi terimba kyenjogerako kubanga nkirabye nga bakitandika mmwanyi terimba abantu ne babagabiranga endokwa ne basimba osanga amasamba g'emmwanyi ebudde owaffe gyembeera pamba mutonotono olabanga naye oba mu east oba wa naye mutonotono. Amajaani ogasanga ku Jinja Road gye bagalima. Essaawa zino ng'emmwanyi eri mu katuubagiro ke bagitaddemu Parliament. Mwami Mukulu kyenjagala oba tusaba ottaanye. Ku Dream TV kuno kwennyini kwabaddeko omusumba Pastor Joseph Serwadda nga nnyonnyolera ng'ayogera ku ky'emmwanyi n'agamba nti ye waabwe yasomera ku mmwanyi ne walagi nga ye tamunywa walagi naye ng'abajja ne bamuguzeewa abamunywa ye ne bamuwa ssente n'agenda n'asoma n'agamba muve ku mmwanyi. Mwami Mukulu naawe wasomera ku mmwanyi oba wasomera ku caayi oba ku tobacco oba tutandikira gwe wasomera ku ki? Ku desk. Sente zaavangawa? Twasomeranga ku desk. Sente zaavangawa taata zeyaleetanga? Nze simanyi. Somanyi? Kitange simanyi. Mwami Mukulu mumanyi ayinza okuluvuga wali nakuba watu kisenge oba toli mugumu awo ofiira sigenda kufa. Kitange nze yafa ndi muto. Okay. Kakati ombuuza gye yajjanga ssente. Nze nasomako ekibiina kimu kyokka P1 kitange naafa. Kakati nze manyi yajjanga ssente yampereza mu P1. Naye tewakoma mu P1. Awo nintandikawo nze okukola ssente zange. Buuza nze. Ate kiki? Nedda. Watandika okwewerera mu P1. Ekyabulala kyeŋŋambye nti okanyuga omuntu ku kisenge. Natandika okwewerera mu P1. Newerera ntya kankubuulire nina ekitone kyange ne mu P1 nze nga ndi ku speech day abazadde baze ndi mu P2 gomanyi sente zenfunaawo ku speech day. Kale tukireke kubanga tuyagala kukuba kisenge oyagala kukuba mu kisenge nkutegeeza lwaki ngenda okwewerera bagamba Bayibuli ega nti ekitone ky'omuntu kimuseguliza. Nze ekintu nagendanga okulaba nga amasomero ekitone kyange kinseguliza nnyingidde liri kinseguliza nnyingidde liri. Ake tudde ku kituufu nti kitange yalina caayi right? Twalina essamba ya caayi right? Caayi ge majaani. Yes. Pastor Serwadda ye baalina caayi balina mmwanyi ne walagi. Kakati ate ffe waffe twalina caayi emmwanyi walagi n'emmwanyi mwazirina n'omwenge omuganda ente ekiraalo byonna twabirina vakedo enkofu batulunda enkofu enkoko okitegeera era ng'abanyana tubagoba okunywerawo taaba enkofu teyagala taaba awulidde kwegamba teeserwadde ye wa mmwanyi na walagi yekka ate ffe twabirina byonna n'amabidde nga tukola n'omuganda byonna omuganda walagi bia ne bia ate nga kitaffe yanywa ate jiini awulidde kati ne jiini mwali mu nju wonna ebyo bye byatusomesa kale bwe tuba twagala ebyo. Oyina attachment neyo kirime ky'emmwanyi nga gwe Alex Mukulu? Really no. Sirina real attachment wano. Yes. Naye wano nkitegeera. Yes. Naye wano nti ate wano nina caayi.
kuba gwe nakuliramu. Nga tusinziira ku Dream TV. Njagala tunyonyoke. Ekitongole kya USD. Kibimanyi n'ebyo ebintu ebyo byogenda okubuuza. Nedda njagala tukinyonyoke. Otyo. Waliwo Coffee Development Authority. Coffee Marketing Authority. Ebyo abalimi ba chai b'amajani ba kaawa babitegeera mu Luganda. Kyenjagala okubuuza. Ekibuuzo kyange kikino mwami mukulu. Nti ekitongole kino bwe bakijjawo ne kigamba nti tekikyaliwo ne bakimaginga ne bakiteeka mu Ministry of Agriculture. Yes. Kikosa kitya omulimi w'emmwanyi? Tekimukosa. Kati lwaki abantu aba member of parliament bali mu kukiwakanya? Kimutta. Tekimukosa, kimutta. Goli kukukosa. Kiri ekintu kitta muntu. Mulimu ku kino kibba ttaka. Naye wano wayizeewo ekiyite kitta muntu. Kitta mulimu. Kijja nakyo kitta ba ku kitta simanyi kibba ki ttaka. Kibba ttaka kyajja. Kati waliwo ekijja ekirala. Kino na muntu. Kitta muntu. Kitta muntu kijja. Kibba mmwanyi. Ekibba emmwanyi. Kibba mmwanyi. Bajja kuyiya abaana wano abayaayi bajja kiyiza erinnya. Oba ekibba mmwanyi oba kiki ekibba kaawa. Ebintu bwe bityo. Naye kaakati leka nkubuulire abandaba ekikulu ky'Abaganda kukubaganya birowoozo nga temulowooza. Tulekeraawo okubaganya ebirowoozo. Tulowooze. Bayibuli egamba nti come let us reason together. Kankugiremu awo katono. Ba member of parliament. Balowooza bafunayo session erowooza ne babawa gundi ne balowooza. Kati ebbago bwe lijja mu parliament balina oddi kubaganyako ebirowoozo. Yes. Oba baagala oba tebaagala. Yes. Kati bw'otugamba nti tetukubaganya birowoozo tulowooze. Yes. Bagenda okujja mu front bakubaganya ebirowoozo badde balowoozezza dda. Alowooza takubaganya birowoozo. Akola ki? Nga walowoozezza. Anti aleeta ekyo kye yalowoozezza. Anti era tukubaganya birowoozo ate tutandika kukubaganya birowoozo. Olukireeta kiwedde. That's it. Ate nkubaganya ebirowoozo ku kyo ate nga nalowoozezza kyendeese. In fact ekirowoozeeko tekikubaganyizibwako birowoozo kubanga kiba kituufu. Tuyinza kulowooza ku kintu ate n'oddamu nno kikubaganyako ebirowoozo okuggyako nga si kituufu. Kati katukubaganye ku birowoozo. Nsaagala kubaganya birowoozo. Katukubaganye ebirowoozo. Nedda wulira mwami mukulu katukubaganye ebirowoozo ku nsonga ya USD. Oba egende mu Ministry of Agriculture. Tejja gendayo. Ate negendayo etya. Ne bwegendayo bategenzeeyo. Akaana bakagamba nti fukamira ne kagaana. Taata akona gambye fukamira ne kagaana. Ne kafukamira nga akaboggolire ne kafukamira. N'akagamba nti koko nti nfukamire ne nyimiridde. Naga nti wangi. Nfukamidde ne nyimiridde kagamba taata waako. Kati ne bwegende lijja kubategeeza. Uganda Coffee Development Authority. Kanze nkikuwe gye kiva. Ne bwebe egenze mu Ministry of Agriculture. Ejja kubategeeze. Ejja kubategeeza. Tufukamidde ne tuyimiridde. Ne mutufukamiza ne tufukamidde. Ne tuyimiridde mutima muyimirivu. Naye ng'ebi amavivi ku fulowa. Tejja genda. Ne bwenegende ejja kubategeeza. Tugende ku Court of Arms gwe gy'otomanyi nako. Gigugolinga. Court of Arms ey'eggwanga lino. Kuliko ki? Kuliko emmwanyi, kuliko pamba, kuliko amafumu amafumu. Kuliko n'engoma. Ebyo byenzu kuliko antelope. Akagabi. Engabi n'eŋŋaali. N'eŋŋaali. Yes. Ebintu ebyo byonna biri mu Buganda. Ate obadde ki? Biri mu Uganda. Owenja okwawukana naawe. Kakati wuliriza. Cotton. Omutima gwo. Omutima gwo guli mu mubiri gwo. Naye omutima gulina ebigulimu ate. Oyagala kunteeke. Kakati labayo. Oyagala kumvuga bw'otyo. Ebintu ebyo byonna mu Court of Arms. Biri mu mutima. Ate Court of Arms yagikola yali bingira.
teyali Muganda. N'ateekamu kofi, yali minisita yedda oba mu mulembe gw'Obote. Bingira aba yali minisita waki. Laba Emmwanyi. Yateekamu kofi. Emmwanyi. Yali centered wano mu Buganda. Cotton yali centered wa? Kuliko engabo. Okutu protectinganga eri omulabe. Effumu. Okulwananga nga bajjajjaffe bwe bakola ki? Bwe balwananga. Olidde. Ngabi. Wildlife yaffe okugikuuma ensolo. Twali tubimanyi bino byonna bye bagamba wildlife biki twali tubimanyi. Era kyova olaba Abaganda beddira kino beddira kiri. Engabi teririimu mu beddira mweri. Ŋŋaali ke kabonero kaffe akategeeza obunafu bwaffe kubanga ko kanafu. Era kyova olaba Uganda tuli banafu ne bwe tuba tukuba mupiira tetuwangula. Bali ba Senegal bajja beyita indomitable lions. Ffe tweyita the cranes. Wali olabye akanyonyi akakuba empologoma. Nga batukuba nnya ku bwereere. Cranes bajja baddukanga ng'obunyonyi mu kisaawe ne Namboole. Bali ba indomitable lions bajja bati. Owulidde? Ffe tulina kanyonyi. Tujja tutya? Cranes. Ate ne ttiimu yaffe y'omupiira tuyita she cranes. Nabo bambi bujja nabo. Tetulina makulu. Laba yo. Court of Arms kati tukikyuse. Awali engabi tuseewo ente. Anti bye biriwo. Tuseewo ente. Awali ŋŋaali tuseewo oyiro. Engoma tugijjewo. Anti tebaagala Baganda. Engoma tugijjewo ey'Abaganda. Tuteekewo oba ngalabi yaki oba ngoma yawa. N'amafumu tugajjewo. Tuteekewo obusaale. Court of Arms. Obusaale era bukozesebwa. Anti obusaale kulwana. Neesibwa wano Omuganda takozesa kasaale. N'ekibuuka yalwanira nsaga tubukozesa naffe. Owulidde naye kati ku mulembe guno Court of Arms kitegeeza ki? Kyetukkiririzaamu for God and my ki kati n'ekyo kyekisembayo ku Court of Arms for God and ki? My country. Ekintu ekyo kasita twakivaako kasita twava ku symbols ezo ziri mu Court of Arms ezo ne tuzivaako ne tuzisa ebbali n'ekigambo kiri twakivaako for God and my country ne tusigaza for God and my stomach for God and for my anything my tribe my family twakijjawo myself kasita ojjawo biri ebikola emmoto eyo amafumu kulwanirira ggwanga lyo. Owulidde? Engabo engoma kuba engabo yes engabo shield okwetaasa omulabi. Engoma is a celebration but at the same time is a communication gundi. It's the media mutwayitanga okutegeeza abantu gwanga mujje bulungi bwansi etc. Owulidde? Bulungi bwansi kakati waliwo bulungi bwansi ate bulungi bwansi ye patriotism. Ayo tetukimanyi. Naye ffe wano Abaganda twakolanga bulungi bwansi okuba engoma gwanga mujje saagala galamidde simanyi. Ne bajja eggwanga lyammwe ne muliyeera ne mulirongoosa enzizi ne muzigogola. That's patriotism. So bulungi bwansi ye patriotism. Ffe twakirina era tukyakirina. Communicated by the sound of the drum, which today you would say nti ye media yaliwo, social media yaliwo okutegeeza abantu ekiriwo. Ne bakuba engoma kweri mu Court of Arms. Mu Court of Arms kuliko amafumu ago, kuliko antelope. Engabi eyo ogisangawo okusinga oba impala actually Kampala okugituma Kampala bakijja ku bisolo bwaberanga wano babuyitanga impala oba impala gyeziri ensolo gye bayita impala. Yes. Ndoza yezaberanga nnyo wano era ensonga lwaki wano bayitawo Kampala. Now era ebyo byonna biri wano ebyo byonna bye twagatta emigga kuliko source of the Nile. Mbadde sikyogedde mu Court of Arms kuliko source of the Nile. Owulidde omugga oguliisa ensinga 8 okwambuka okutuuka ewa Libya gutandikira wano mu Buganda. Si Jinja. Buganda guva ku Lake Victoria.
Jinja. Ate jinja gye baatutwala. Bebamanyi. Bebamanyi. Basipiiki simanyi baani. Owulidde swagala kumanya. Naye nga tukitadde wabbali. Kakati ebyo byonna n'ogamba kuliko Lake Victoria mu Coat of Arms. Lake Victoria ye nnyanja ey'okubiri mu nsi yonna obunene. Ate ye nnyanja yokka mu nsi yonna erina fresh water nti osobola okunywa amazzi ago sigaamu nnyo nga bw'owulira Red Sea, Indian Sea biki ebyo, Indian Ocean. Lake Victoria ye largest body mu nsi erina fresh water. Owulidde eri wano mu Buganda. Ebyo byonna bwe tubigatta bye byatuleetera okukkiriza nti Mukama weebala okutuwa ensi erimu bino byonna. N'olw'ensonga eyo tugenda kubanga tukolerera ggwe n'ensi yaffe ne tufuna motto for God and my country. Now bwe twabusinga bino eŋŋoma ezo amafumu ago emigga egyo emigga kati ennyanja laba ebyo bagikola ne tubyabusinga ne twabusinga ne River Nile nagwo guli abusing one or the other. Owulidde ne twabusinga ensolo ezo tuzirya tuzitta entalo ziziridde zizimazeewo. Owulidde bayekera tasanga ngabi n'atagirya. Okitegedde birds kati tulina abantu abajja okulambula ebinyonyi obunyonyi Uganda ebinyonyi byayo biri very special. Era ndowooza y'emu ku nsonga lwaki balonda akanyonyi ako newankubadde nze sikaagala nnyo kalungi naye kanafu kati tekagwa maanyi bwe bakuyita erinnya lyako naawe gakuggwamu mbu tiimu ya cranes ku big five ze tulina rhino, buffalo, elephant, nebeera mu nnyanja ebyo ekigambo kizibu nnyo kiyinza n'okumenya amanyi hippopotamus babituyigirizanga mu hippopotamus. Owulire tulina the big five. Envubu lwaki ettiimu yaffe y'omupiira tetugiyita envubu bavuddemu amaanyi naye se bwe bayita akanyonyi ŋŋaali. Abange ebyo byonna tulina obikyusa naye twogerako nti tubikyuse nga it is psychology waffe omupiira ya ttiimu yaffe ye Uganda tejja kuwangula nnyo ejja kukomangaawo ku African simanyi Cafcon oba Cafcon byonna biri awo. Ne ku mmwanyi terimba emmwanyi kakati nzijja ngenzeeko enyo emmwanyi terina gyedda. Nze mbabuulira ebintu bino tubirabye bannange mwe abaana abato temulina kye mulaba. Twalabadde abantu wano ng'ettaka lyonna balikyusiza nga lifuuse lya gavumenti ebyaliwo mwamini simanyi dikuri bayisa dikuri abo badikiteta agamba bugende kakati kino kya gavumenti kati kyekino ekiriwo batandise diguri naye nga bagisuga kootinze. Dikuri ogisuga kootinga otya nga bwe nakuwa akakerenda akakaawa nendekako kaswiti kungulu kakati wano kakati oli amala okuyisa diguri kabwejungira. Owulidde kabaka Mwanga bamala n'asuga kootingako miliyoni 5 ku dikuri oba 10 kabaka Mwanga. Kakati dikuri eno dikuri n'agiteekako kaki kashuga kooti aka miliyoni 10 oba 2 naye nga yo dikuri n'akasabika bulungi n'akateeka mu parliament ne bakanuuna nga kawoomerera ne bagamba nti tuyisizza kati ekyo kyaffe Covent kale mulindeeko akakerenda kemumize siddagala teriwonya naye ffe tulina eriwonya tujja ddi bakuba ng'ate teriri sugar coated tubateeke mu order abajja kubeera mu order. Lwaki? By example. Let's fight with example. Tetulwana na mundu, tetulwana na kuvuma, tetulwana na kusosola mawanga, tetulwana na kiki ekintu kimu kye tuba tulwana nakyo example. Ye Dr. Serwadda yabawadde sala. Yes, Dr. Serwadda naye kubanga ffenna tulina front kwe tulwanira. Nze yange ntaddeyo ki? Example. Pastor ataddeyo ki? Sala. Yagambye buli omu. Tulinze mukyala makula naye atuleetere agendayo eri. Tochikola. Lwaki?
Totuzaye woyo. Sijja kuddayo. Naye tumulinza atutwale eri ayagala sobola okufuna ekituufu. Ekiribaayo. Abalala Bakyagulanyi nabo balina front zaabwe, people's power. Mpuuga nabo balina engeri zaabwe gye balyamu ebintu byabwe. Mao naye ali awo alinawo byakola. Erinnya lye baliyita wooma kubanga bw'oliva emabega liba woomera buli muntu. Wooma kyekako etayo bulungi wooma kwegamba n'okoowa n'olya ng'okooye naye byonna bijja emmwanyi terina gyeraga ekyo nkivuddeko emmwanyi terina gyegenda ne Katikkiro yabagambye mulime emmwanyi musirike gwe lima emmwanyi bantu gwova Masaka mulime emmwanyi musirike eno gavumenti ejja kuvaako neya Kyagulanyi egenda kuvaako neya Maawe ejja kuvaako neya Besigye neya muntu ejja kuvaako nze bonna mbawadde bafugeko Besigye ajja afugeko muntu afugeko bonna naye bajja kuvaako bonna ffe tusigalewo wano. Haleluya. Lwaki bo bennyini bw'omanyi bw'okadde w'amagezi gajja bw'okadde wagowe kagowulira nti olina okudda ewammwe nani anaakulabirirayo tobalaba abagenda bano ku kyeyera ndani bwakaddiwa ng'ajubira kudda Busega ab'Ebusega badda tebannaba naye bwakaddiwa ennyo kati yafuula dde ewaka Ebusega yafuula dde Amerika Ebusega babikyusa ng'okaddiye ani anaakulabirirayo ani kitalo nnyo musajja waffe Naddibanga yafudde abadde mu Bulaayi Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe naye yafiiridde mu nju yekka amazeemu emyaka egi mu bulwadde bwe tebakkiriza na muntu mulaba ne bw'omukyalira obeera wansi ku fulowa n'oyogera naye nga ye ali waggulu tebakkiriza bali abasajja abasawo ku bulwadde bwe yalina siriimu si kiki simanyi naye nga tebamukkiriza kulaba bantu bannanga famire ya Naddibanga ngisaasidde nnyo mu kitalo Mukama abayambe mugome naye nga Naddibanga abadde amaze emyaka egyo gyonna okumulaba obulabi toyinza kumutuukirira sajja abadde mu bulumi fe abamu twagambye nti saawummule kakati bw'okula bwano bwe banaakula bano abasajja abo boolaba bw'akula addayo ewaabwe addayo kakati kabwejjira aliwa kakati wali omulabye baali tayalinga dda bagenda dda baddayo akaddiye takyalina n'amulaba ng'aga nti owaayi ate omanyi bw'okaddiwa n'olulimi lwo nga oluliri wayogera mu buto nga lukomawo luliri olunyankole lwennyini luyinza okukuddira ng'okaddiya nga tokyagala na kwogera Luganda ebyo byamulaaho ebyebi ng'okaddiye oyinza okwogera oluzungu olulungi ng'okaddiye oyogera lulimi lwo luli oluzaaliranwa kati bw'oba tolina bw'oyogera nalwo odda wammwe noga nti owaayi kanve kuno nve ku luzungu nze sirina bye neeraliikirira abasajja mubaleke gundi Katonda yabaleeta kyekiri kyogambye nti bwe bagoba wano naawe kola ekikyo naawe obagobe owadde byonna byonna naye kati kino eky'emmwanyi okizimbye mu ngeri egamba nti mulime emmwanyi musiriki USDA ebegenda mu Minisitule ejja kugendayo babaagala oba tebaagala ejja kugenda ejja kubategeeza bajja kubategeeze naye mmwe mulime emmwanyi yammwe bagenda kuuma lubaale mubbe bagitutte Ministry of Foreign Affairs egenda kubeekuuma simanyi agriculture egenda kubeekuuma lubugo nga lubaale mubbe owulidde kitwagala labayo nzirayo ku coat of arms kasita twasuula for God and my country twasuula values ezatuleetera okukkiriza mu mmoto eyo nze ŋŋomeeza amafumu ago emmwanyi ekotoni waffe emmwanyi eyaffe eri special wano mu Uganda giveeko si eya bulijjo golaba bagikaayanira lwaki eri special owulidde Katonda yabireeta byonna ennyanja twagisangawo river Nile twagusangawo ebintu ebyo Katonda bw'abituwa ne tubibeerako nga kwe tulimira kwe tuwangaalira owulidde bye byatuleetera okugamba ndi Mukama weebale n'olwekyo ensi yaffe naawe
era mu kukola kwonna tujja kubanga tugamba nti for God and my country. Kati bwe tukikyula biri byonna ebyobuwangwa ebyo biri ku coat of arms yaffe etaakolebwa na Muganda, yakolebwa mu Nyankole. Naye nakiraba nti byebyo ebyo bwe twabisuula kalica ne tugisuula bakabaka ne tubagaana. Owulidde kati twagala kugaana bantu kulima. Naye ng'okulima kuli mu nnono zaffe tuli balimi. Owulidde twagala okugaana okulima kati. Twagala okugaana okuvuba. Tutunde omusenyu mu kifo ky'ebyennyanja oguli mu nnyanja. Gwe bajjayo. Yes. Okitegeera. Naye lwaki ennyanja Victoria eri ku coat of arms? Lwaki? For us to protect it, because it is also protecting us. And in protecting us, it protects us divinely. Nti Katonda yagiseekawo si ffe twagitondawo. Ensonga lwaki tumwebaza ne tukkirizaganya ffenna nti yes, for God and my country. Bwe tutandika ojja abusinga, ne twabusinga culture through the drums, our spears, ne tuzireplacinga with the gun. Okay? Ne tureplacinga ebyo ebirime byaffe with simanyi vanilla na biki byonna ebyagwa ebyagaana. Tuleesa obusaanyi. Kati tulina kubirira ebinazi. Bino ebyaffe byennyini nga tubigaanye. Owulidde? Tubigaanye byonna ebyo biri ku coat of arms. Ffenna tutunulire coat of arms. Tulabe ebyatukkirizisa okugamba nti this country is for God and my country. Kakati bwe tubisuula ebyo byonna n'ogoba kabaka, n'ogoba bino, n'ogoba amafumu, n'ogoba biki, saagala bakabaka, kabaka ebyo. Then you are betraying the very values that we all agreed upon on our Independence Day, that these values are the ones that are making this nation, and therefore we hand over this nation to God. And national anthem, oh Uganda, may God uphold thee with your future in thy hands. And you eliminate all that, and you can't do what? Kubeera na kino for God and my country. Chovola bakavo yakali wano kakati. God is not in it anymore. There is no country anymore. Why? Because values is a phase of not tuzisudde. Tuzisudde eri befuula abasomye, abalaalo, abayizzi, owulidde, abavubi, ne beefuula nti basibye amataayi boogera Luzungu, ne baleeta ebintu ebitatugasa. Sempala yagamba. Owulidde? Sempala. Sitwagala. Listen, tukkirize nti the mistakes you have made, some of us, right? Ne tulemate kwefuula nti ffe babbereje, ffe tujja okutereeza eggwanga lino mu biseera byaffe. No, this is not a one-man show. Nga kye tulina mu Katemba. One-man show, you are either a comedian or a tragedian. Kumbeera eya coffee, Emmwanyi. Mu programu yaffe ey'abalungi Bebasinga obungi. Mwami Mukulu agitanya bwe batwala Emmwanyi mu Ministry of Agriculture, tutunulire coat of arms nayo tugikyuse. Sisobola kusoma. Era nze ngamba bamemba ba parliament mwenna mutunulire coat of arms we tuba tuva okukyusa eggwanga lino. Bwe tutagikyuse nze nja gikyusa. Gwengani? Alex Mukulu omutuuze w'eggwanga lino atanonyanga ku butuuze bwa wano. Nina kyenyagala tuttaanyeeko. USDA bw'egenda mu Ministry of Agriculture temujja kiwakanya. Omulanga gw'okubira abamember of parliament balabe nti coat of arm, coffee avaako. Ubeereko ekirala. Oyiro. Bateekeko oyiro. Era ogamba nti bo bwe bataakikole. Gwe Alex Mukulu, sekinnoomu Mukulu Alex, ojja kyekyusiza. Nja kukyusa coat of arms. Alex Mukulu, artist. Ibingira yali artist. Ye yakola coat of arms. Bagambye bamagye bakola coat of arms. Artist yakola coat of arms. Era artist yalina okukyusa coat of arms. Okusinziira ku mbeera eriwo. Bwe tulabanga oyiro kati kye kikulu, tugikyuse, tuteekemu oyiro. Emmwanyi eveeko. Emmwanyi eveeko ova mu River Nile guveeko. N'ennyanja eweddewo, Victoria eweddewo, tugigyemu. Bamember of parliament, coat of arms, mugyemu Lake of Victoria, baji abusinze. Yes. Bagigulambu. Yes. Bwe batugambe ngabo. Kati nno bagijjeko ku coat of arms. Tita yali nnyanja.
Musenyu dipo. Ekisebengeredde kigende kive. Musenyu dipo. Musenyu dipo. Musenyu dipo. Gundi Lake Victoria kati. Bajijjeko ku coat of arms. Owulidde? Mukulu Alex is an artist. Agamba nti ajja kukozesa kikyali artistic gundi yange, artistry yange. Artistic we wakyogera. Nkyuse coat of arms. Okyuse coat of arms. Nayagala tukyuse n'oluyimba national bisatu byengambye tukyuse. Akanyonyi akatunafuya ng'ettiimu y'omupiira y'eggwanga. Ennyanja bagijjewo bateekeko oba oyiro. Kubanga ennyanja eri abuse tekyaliwo yafuuka kakati sand dipo. Ate nga kirekira ne kofi aveeko kubanga gavumenti emututte emusajjudde. Batutereko oyiro awo. Owulidde source of the Nile nayo bagijjeko bateekeko oba no bateekeko ki? Ekikola batekeke ente yes wamente oba ekigaji ekijaji bakiyita batya kibateekamu amata ekyanzi ku coat of arms tutekeko ekyanzi n'ekyanzi kuba byebiriwo ne oyiro n'obulo bwebityo kubanga ennyanja yavaawo tetusobola kusukkawo. Haleluya. Mweraba.